Yakirewo man. Gwe Namata abadde ogamba ki? Madde wano nga ndi confiscated nga neebuuza waki wakuziza puberty hairs. Bakuziza zaaki? Ebibeera biki ebyo ate? Bannaye no naawe ojjayo ekifaananyi nti obutasoma kibi. Kyokka nga puberty hairs tokimanyi nti byebirevu tewabisoma. Kyaka babisomeseza nali mulwadde oba kyaka nayosa. Kwegamba n'ekigambo tokiwulirangako Waayo ate nze mbadde manyiza ezo. Walayi nkulwanyeeko naye oganye. Olaba oba olina ebirevu wenna obeera disadvantage ti olina engeri gy'oba ofaanana bannaye. Bireke ate bibyo biri ku ggwe. Biba tebiri ku nze manyi n'otole yange oba ogitta oba ondabisa. Biri ku nze ndeka munnaye. Teweegaza kola kimu gyako puberty hairs ofaanane beautiful tom wange owa bulijjo. Yo waki ebirevu biri ku ggwe. Kwala eri bakitondeka nga nkuleka biki ng'oyonoona library yange ekitiibwa kyange kyonna wenna okuze okaddiye bannaye. Oba nkula nkule enkaddiwe